masekati bote bagenda mu byabufuzi abali mu majje tebavayo kujja mu byabufuzi kati bwobulamu element y'ebyobufuzi ey'ekijasi mu byobufuzi obwogenzi influencing ebyobufuzi olita kulimbanga ebakate ninga bagibise bisaawo influencing ebyobufuzi abamujazi kubanga omusirikale yize ku yeso no politics omusirikale ekimuteeka mu byabufuzi n'olwekyo abeera tugamba mu byekijasi oba muri yo politics baganda olutalo y'entikko y'ebyobufuzi war is the highest form of politics. Therefore, it means that those who participate in that kind of politics, they're political experts. Nti olutalo y'entikko y'ebyobufuzi kubanga ebintu bibere magano kulwanira obuyinza bule magana bagongana malaka awangula mune yatwala eki kati n'olwekyo banga toyinaabo ani agenda ku influence n'ensonga n'olwekyo kati bava mu line yali abafudde ab'amaanyi Ssekabaka ali mujaasi Muteesa era n'okumwangangusa n'okola ki ng'asimbe nakakungu yali Kawale yali mujaasi bw'otunulira Beni Kyoluka yali mujaasi ngufuna sibeho kakungulu bali bajaasi kati tugamba abantu nti bwe tubanga twogera ku byafaayo by'ekitundu pati tuba twogera ku byafaayo by'abantu Ssekinomu nga batulaga abakulembeze abo ngeri ki gye bateekateekangamu ebyobufuzi abakulembeze abo ngeri ki gye bagabanyangamu ebyofuga abantu n'engeri gye tubajjukiramu n'olwekyo kati abantu ba Buganda balema ennono eyo baali balina okusaanawo era ennono eyo okubanga ekyo kyali kintu kikweke ky'amaanyi kyobudolaba nti abantu kati esaawa eno abantu bakola contestation tuli mu kwogera nti geno muwoza ayagala kujja kyo kimuteekawo ekimwekizo that is it tewali kintu kirala kuba musirikale kiki tayina naye ekimwekizo kiki mujaasi because power is kept by what? By a gun. N'olwekyo kati tosobola kudda ku ntikko okujjako nga oze muno dda kunoneza kola ki zewasuula kubanga ekintu ekikuteeseewo you cannot go against your creator, your master. Ekintu ekikutaddewo kati kyobulaba nti president agamba nti nze omwana owange namutuma muwoozi naye bwe nalaba juzi engeri gavumenti za Africa bwe ziyugayuga kwegamba mutabani wange agenda asoma amagye. What? That is politics. To influence what? Politics. N'olwekyo ekyo kyali kyakusalwa ky'amaanyi ate okumanya era njagala nakyo kyogere nti okumanya era abantu bano baali bagezi era kyola nti n'abantu abava mu twayango kubanga muba mupima kati nga President Museveni n'amagezi n'abantu gabyalira era nga bava mu twayango era okiraba ne mukkuza abantu yali akimanyi nti bano abavudde eri bano tubawankiri bano bakuumire wano wansi okitege kubanga ebyo bye binsalawo bye influencinga bwolaba abantu abalwana mu twayango abasajja abaana baganda bali bakuba mundu abaliruka ate bamanyi bagitwali bakuba mundu tulaba naye ng'olaba mukkuza abantu era abantu babakuza ati kubanga politics bino byonna byaki byabufuzi kati n'olwekyo oli obanga akola equalizer batugamba ebintu biri nti education mu byensi ye equalizer nti okuyiga abantu bagenda mu ssomero basoma kyekyenkanyankanya ki abantu kijjayo omunaku n'ajjawa ate mu byobufuzi batugamba nti that military nti ye balancing of what will happen in the political process. Ebyekijasi kyovudolaba byebitekawo era kyobulaba nolaba nti nali emabega netunula nti olaba ne mutabani wawe ekitiibwa General Kagame mutabani nga mugaya agenda asome n'amuteekako ekifo agenda osome musanda stofuka omusirikale era ekatuwa amagi. Why? Because it is what influence politics. Ago mazima gakola ki agakawo so ekyateeka Buganda nebega tugenda kudda ku ntikko nedde entikko tesoboka kubanga entikko ogigendako oteeka okubeera onenezi kuteekawo ekisooka oteeka okuba ng'olinda okuinfluencinga politics nekusobozesa okuba n'ebyenfuna n'obinyweza kati Buganda ngenda ku ntikko nga toyina nno n'erinywevu oyina obanga oli bbali wayi kubanga gwe ne munajjawo n'okola bino n'okola ki bajja kuteekawo emiwendo bife bajja kuteerawo kino nga toyina okukola ki ogenda okitegere kyeggamba so n'olwekyo abantu okuddayo balina okudda mu nnono nti abantu benyigire mu nsonga ebafuula ey'obusirikale omuntu yenna ayagala ebyobufuzi okuba omunywevu genda wali lwaki otya okufa ku lutalo yingira amagye gaweereze eggwanga lyo n'okutegeera n'otegera ebintu bingi kubanga omusirikale amanya ebintu bingi n'okusinga ne profesa ali wali emakerere kati tuze wano twali twogera ku byalazi twali twabyogeddeko sibikugambye kati nze bwe ntula Honorable Mulindo yali mulasa ng'asoma obwambega mu masomero gali ag'ebyobufuzi ag'amaanyi kikyatamanyi kati wabanga mpulira yaliyo mukino myaka emeka ng'ensi yonna ekuŋŋaanye abagenza okusoma mu ssomero ly'ebyobufuzi n'ebyobwambega mulasa nga enamba emu n'avayo nga n'empapula ziranga nabaki kati bw'otula naye abatakubula bigenda mu maaso kubanga basomesa takola ki etalabi so n'olwekyo ekyo ebyoga nti tudde ku ntikko si kintu kimu kyokka obanga yagala kudda ku ntikko olina okwenyigira mu byobufuzi wakati kati mu myaka gy'enkaaga abantu bawo ne bejja mu byobufuzi bwe balwanisa Beni Kyoluka n'omusuula ebbali n'olwekyo ojja kuwagiwinga Bannayuganda naddala Bannamasaka bwebanga bateekayo Beni Kyoluka
memorial lecture ngekwata kuya kijasi bategere Benton Kalyani okutuka kudalo kumwa olant officer class 1 munsi yonna mu Africa nga balimu abantu bana iso kintu kya muzanyo okitegedde ekyo kiba kyanso ate nga bazungu bakola nene babawandika kono bawandika nti abantu mbegendereze nga bawandikira government tibakoma mu mbegenzo basajja baki bagezi nnyo so kama Mutesa naganti abantu bano katubateke kawalaye muwanika gwensibiro gwe katikiro katutabule kasabu kanyama kubanga bano tusobola kugenda mu byalo kutula butuzi oli ku radio obutuuyo omuntu wa bulijjo kati bali kuvaako mbulango bwano bono katono nnyo ate tukomewo